Bita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queenmother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Star TV emnyenye y'eggwanga ye TV gy'oliko era nga channel gy'oliko naawe mukwano ye ya save a soul taasa omwoyo nga tuli ku show yaffe eyo ebeera nga ekakanya abantu emyoyo. Amanya nkyali Maishara mu Queenmother mami w'abalongi nga kuweza programu eno wabula gwe atandika ku subscribinga ku channel yaffe osobola tunoonyako ku YouTube noba nga ogoberera biki bye tuteekayo era gwe naawe alina ekizibu oba yagala otaasibwa mu nsonga yonna yonna osobola okuba nga otufuna ku nnamba z'essimu z'olaba awo. Nga wena kusuubiza nti ngenda kubanga nkomawo ne kanso era nga agenda kubanga atulambululirako ku lw'ensonga nti omulenzi ono yeesaana okubanga ataasibwa obulamu bwe era nga bannaffe abeewaayo kubanga tukolagana nabo be bannaffe aba Kafeero Company and Advocates nga be batuula mu kintu kino okulaba nti bakakkanya emyoyo gy'abantu. Nga wena kusuubiza nti obanga bwe nakugambye nti abantu bano totya kujja kubanga oyogerako naffe abantu abasinga mutya nti ngenda kukola ntya balooya baba babawa ssente balooya baba si bantu bangu kubafuna owuliddeko nga Hassan yagamba nti ye mubulamu bwe yatulowoozanga nako nti alisinkana looya ekyo kyetasuubira nti alifuna ekizibu naye ate eriyo omulala n'agamba bannange nina ekizibu kino naye looya mufuna ntya looya ngenda musasuza ki mukwano totya aba Kafeero and Company Advocates beewaayo okubanga bakwatagana ne ba save a soul tulabe nti tutaasa abantu obeere omulamu. Kaseera kano ndi ne kanso katutangaalize ku nsonga ya Hassan. Kanso. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. How are you? Good, good. You're so smart. Thank you. Yes. Kanso. Ogana soka welambulu. Otandise n'okunyonona kanso siyamanyi Luganda. I'm speaking now broken Luganda. Kanso agenda kubanga atweyanjulira tusobole okulanga tugenda naye mu maaso nga naye omutegedde bulungi nnyo ku nsonga gitugenda okubanga twogerako. Yes, my name is Muhumuza Milton. I'm a partner here at Kafeero and Company Advocates. We are located here at Cheetah Close, Useful Railroad. And we committed ourselves to partner with Save the Soul. Thank you so much. Era nsooka okwebaliza ddala kuba bannange ensonga zonna Kafeero zeyingiddemu zitambula bulungi abantu bakkakkamu bulungi. Hassan yakava wanaŋŋambye kasaba baluwa najwa chairman kati yaba kakutulo tasubira omuntu agenda mu konkona tasubira omuntu agenda mu gamba takyawa wamuka songe ennaku zibadde ntono tweyanza nnyo tweyanze ku lwekyo. Mashallah. Mashallah. Kanso okuwulira muko katono however nakubirisemu nekwera ku nsonga za Hassan nga londi gye yalya of course tusobola gijjawo fenna tukkiriza yagirya ate naye tagyegana naye nga n'abako n'okusaba kwe nga we nakunnyonnyola nga bamugenda mugoba mu nnyumba ebbanga lyasala terinnaba kutuuka era nekubira mu bwangu nosobola okuwandika ebbaluwa negenda era naye agambye chairman yagifuna ate naawe n'otuwulira nti ne banka yafuna. However banka tetwagyogera tetwasanguza twagala tugambe nti banka gundi bweti yekola weti banka zonna zibikola naye nga ekikoze etya so tetujja kwasanguza banka eno olw'ensonga nti nayo eri ku mulimu gwayo naye twagala tulaba abantu basobola okukola ki okutaasibwa. Kanso njagala kati akazindaalukako ebintu bya Hassan engeri gye byajjamu otulambululireko ku ebbaluwa wagikoze otuuseewa era tusuubire ki? Yes, nga bw'obanyonyodde twafuna complaint ya Hassan nga referral tugifunye wammwe Save the Soul nga yaddukira wammwe nga waliwo ekimutuddemu yagenda mu banka
na applying for loan loan na servicing ne mu makati na alimirwa banka ne issuinga no demand notice nge muwanja milioni 14 that was around the April 2023 that is last year. Yes. Of recent bamusinikide demand notice from bailiffs nga bamuwanja milioni 19. Si abnormal profit si sente ngaziba zikulamawo. So ngafa bannamateeka tusooka kunyonyereza ezo sente zijja zitya okutuuka ku milioni 19. Tawakanye nti teyakwata looni ta milioni 15. 15. Yes, yakasasulako milioni 5.7 as of today. So Kati is surprised by the demand notice of 19 million point something. So muntu yenna wabanga afunye demand notice eyo abaina kwebuuza nti sente zajja zitya. Nange nga lawyer sola ku blaminga banka okusooka oba ku blaminga Hassan. On the other hand, o blaminga Hassan tikuwa yakwata loani neti yagimalayo. But there are some issues that can affect you nobanga loan to servicing bulungi. And now when there is such issues you communicate to your bank. Yeah, communicating yabategeeza era ne bajja ne balambula emirundi gyali 2-3 batuka ku kifo yali akolera according ku kye yatugamba mu first program. Bana mubuuza nti wafuna ebizibu ebyo ng'ebintu ebyo byonna bitwaliddwa amaduuka agatwalibwako ebintu waputo n'obikyali ku poliisi. Nabuuza ababbanka baafuna obukakafu bajjawo ku bizinesi nti bajjawo omulundi ogutaali gumu. Banka eno teyasitukako konejja erabe nti ddala ky'obagambye kituufu abasigala mu ofiisi nga batudde okakasa ekituufu ddala omuntu kyayogere ono kituufu. Bajja emirundi egitali mu 3 oba 4 oba 5. Yani bakiraba nti bizinesi n'edduuka gonna gakyali muki magale. Now Hassan yatuwa story nti agezaako ku engage bank akanye nabo batuule. But they are not for scamming, they are very rude. Manyi bank ekwagala ng'okwata loani. Yeah. But when you fail to pay, you become their enemies. Of course. So altogether, the first step we've done is to conduct the due diligence. How? Twabawandiikidde but we audit the bank statement ya Hassan from that is April 2023 to ascertain how he has defaulted and how the money has accumulated. Kuba tasobola kusasula bbanja nga tamanyi gyatuuka litya jajja litya balinamuwa how the money accumulated. Demberi nga customer waba applying nti njagala bank statement yange njagala kutegeera nga how this loan accumulated to this sum aina right yoku applying. So we have demanded for a bank statement. We've given them 5 days but we bank statement eyo to verifying whether we should advise him to pay or we should seek other remedies. Okay, Kati according to Hassan yagamba nti bank simanyi ekyo yabadde akikugambyemukko nti bank already yatekako ebigambo ng'ennyumba etondebwa ne mawulire of course obukakafu bwe buli bagiteeka katale naye ate ne kunywa bawandikako ebigambo nga bagamba nti banka etonda property eyo. Kati ate kati byenkugamba byabadde bya Hassan nti banka ate we yamala neyeegaya ne Hassan ne bagamba nti nabo basobola okunoonya omuguzi. Kati okufuna omuguzi Hassan obulumi bwe buli nti already kuliko ebigambo bya banka. Omuntu yenna wagula ekintu kya banka abasinga abayagala kukusabu sente butono. Kati nga ye agamba nti omuntu wajja nasangako ebigambo amanya bw'obala n'obadde nnyumba ya milioni 10 ajja gamba nze nkuwa 3 because amanya oli ku pressure
ebiseera ebisinga kati nga n'obwo obulumi yes yadde ne zino tugenda zitunulira ssente naye ne kino nti banka eno eringa enfiiriza bwe banga emanja kwa $19,000 olajja ku nga mpadde $2,000,000 olaba obusente millions abasigazaawo kaba kakadde kamu kati awo n'abanga agamba banka eno singa eba ejjeeko ebiwandiikewo ebyo nesobola otunda oba ndi wakutunda nju yange nenjitunda nefunamu ssente ezeegasa oba esobola okunnyamba zanjo gitunda ng'eriko ebiwandiiko ebyo nti ya property yaki ya banka and two ayinako amaduuka ennyumba yagamba za maduuka emizigo teginnayingirwa n'abapangisa abaaliza okupangisaawo batya balaba ebigambo bya banka ebyo biraga nti olyaga amateeka wano ssente zange ekizimbe banka yamala ddo kyejjiza bannakateekamu nejendegamu ennamufulume kati alawo yali badde ajja ssente takkirizibwa n'aba ne option endala emabega ati lisiti atundeko naye n'omutuguze yalize buli omu aba atya because of ebigambo ebyo ate nga banka eyagala kimu ssente naye we yali badde ajja ssente wonna alaba nga atayiziddwa ekyo kyo nga tusobola kukikola tutya. Queenmother, save a soul. On whether the ayewoze center asobola tunda mortgage or security okusasula bank okukubira kukanya kwa banka neyewoze era kati ebeera understanding nungi naye kati nga bwe nkugambye nti buli bwoba ofunye sente n'olemerwa okusasula bank obeera enemy wa banka kati wano janga customer ne woba olemerwa okusasula oba tokyali customer ofuuka defaulter olemererwa so kati defaulter abeera nga mulabewo abo bangibwa so kati mweyo process it depends on the understanding between you and the bank or the person doing the recovery. Recoveries nyingi baziwa ba bailiff. Bailiff abeera ku panic. Guno mulimu kangukole encha bank empay assignments endala. So kati babeera ku panic. Mukubeera ku panic eyo gwe obeera default abakutwala kaguddeyo. Balina kukozesa speed. Bamanyi nti buli muntu asasula sente kyeyagalire. So kati ekyokutunda akemabega eyo yonna kubeera kukanya kwa banka nona defaulting. So the only solution eriwo nti Hassan aina kwata bailiff ono gwe bawadde assignment akanye naye bajjewo ezo notices ziri ku nyumba this is a bank property then bafune omuguzi wamu. It is practical and it is the way to go. Era council njagala okubuuliza nti kino of course maze okuteekayo okusaba kwaffe kubusabye okufuna the bank statement nti tetusobola kubanga nakyo tukisabiramu oba enokusena kutambula then tulabe you nabo right now gw'eddoboozi lyani lya Hassan nti ebintu ebyo biveeko katanga bagambye tafuna kutulo yadde kale ebigambo bikyaliko naye talina nnyo ssuubi liri ligenda kujja mugamba nti bamusolera ebintu wabweru ti tusobola okukisaba nakyo oba tusaba nakyo tugenda kisabira omwo Hassan abeerenga at least ebintu ebyo bivaako atonde ekintu kye mpola kakati buli bwogamba nti otunde ekintu kyompola esente za banka ziba ziaccumulatinga nawe zigenda kuva ku 19 million zidde ku amount endala and the moment nti banka wekuwa time yokurelaxinga nti otunde ekintu kyompola yo tesobola era jjekuwa bo baagala kola sente tebasobola so that idea is a good idea nekyetaaga physical interaction with the bank management and it requires rescheduling that loan nibagamba nti loan kati bajongezayo esigale nge bajongezayo for a certain period still nga it is attracting interest. But now another issue in contention ti Hassan takanya na sente zabakolashi zeba banka de zemubanja yebuza nti if in April they were demanding you $14,000 those are how many months? Something like 8 months. In 8 months
million 14 zi attractings ziyongeddeyo million ndala 5. Is it possible? Yes, it is possible, because the penalties ezibeerawo then ne interest. But you realize that you cannot have penalties and interest at the same time. At the same time, yes. But the banks do that. They do that. They put interest and even penalties. Another issue, period yokusasuliramu yali tenabakugwa. He just only received the notices, demand notices. After 5 months. Yes, there was no notice of default and termination of the contract which was going for a year. Because according to him, ebadde egwayo, is it June? Yali December 23rd. 23rd. Where did you find 2020? 2023. So he's already in default. He's now in January. Yes, kati kino kyakatandika. But remember, ennyumba bagiteka katale mu May. Bebaserabidde ku mawugundi yako. Yes, it was May. Okay. May of 2023. Ate nga luni ennaku gwayo mu December 2023. So in most ennyumba yalangibwa mangu. Okay. So in most cases what we can do here is we've written to the bank to get the truth on the actual amount he is supposed to pay, because tali contented ne amount zebakolaki zebamusaba. However, ekyokugamba nti tukanye mujje kwebigambo tutunde, it's something we can do physical interaction with the management. We tuba bawandiikira bajja lowooza nti you are trying to take them by force. You're writing to me. Kyakuteesa ng'abantu. Okay. Kati mu mateeka teriyo ko kawaayiro oba teriyo baba kawaayiro bakayita batya ekisobola okuyamba oba nti muntu afunye looni amaze okugifuna tugeze God forbid oba omuntu afunye accident avuddeko amagulu oba takyakola oba tewaliyo tteeka limukugira limugamba nti looni ene stoppingibwe akiriyalinge eri amount ebadde manyikiddwa baje bagreedingako ne balanga interest zikola zitya zikendeerako tekiriyo. Now the problem is that when they're enforcing the loan recovery, they look at the agreement. And the challenge wetter open say nti bank oluusi teziwa abantu agreement zaabwe. Obeera excited ng'okwata sente tosomamu. Those agreements are drafted by bank officials. You don't have any access to them. You don't participate in the drafting. So biseera bingi abantu beprotectinga mu ndagaano ezo. They just sign what they don't know even. Waba kuba kano kasembayo. Now, because now what you're talking about nti olemererwa okusasula because of accident or something else, that's why they have your security and the business. You guarantee your business and a property as a security. Most banks, they want two of the things. They must verify your business and also put a security for their money. The banks are after recovering their money. Whatever comes by coincidence, you just sit with the bank and you agree. Okay, kati awo nyiri kaso oyogereddawo nti agreements abasanga tebazirabako. Mu part 1 mukyala wa Hassan yayogera yaliwo nti oyali agenda okusayininga banka tebayaya kibagamba tebamunnyonnyola kwegamba baba empapula ezo jjuka empapula ezo ziba nnyingi sign here sign here sign here natuuka nga mami atwanyirize yali mu banka ng'agamba nange nakasujja zalina endagaano yammwe eyawaliwe muli sayininga wano nange nga nkwata ng'omwami bwe yaŋŋamba nga nkwata akabufaananyi nga nkamuwa nga nsayininga empapula ze yakolaki ze yaŋŋamba osayininga kati n'amugamba mwami Lubega ogenda kukomawo bw'atyo era mu kunona ssente saabitegeera. Kati tebasomesa oba bantu ku ki kye bagenda kutwala
kibaliko kwani Hassan mwenyini ofuza tugamba nze sasoma nnyo temusibitegeera n'omukyala bwe yanangamba nze sasoma ebintu sibitegeera ne bantu natuka mu banka abatugamba tugenda kusayininga nga basayininga naye banka zino kuba kaleezemu maybe eriyo babatekamu obulajagavu ng'abantu abamu abafuna loans ezo ebigambo bibeera bya mu luzungu abantu abasinga si buli omuntu asobola obisoma era nasobola obisoma nasobola bitegeera nti singa abantu babalambulira tonatwala looni eno kuba kugambako kino kimu ebyo babyogera nnyo sente zirimu amagoba bwe gati nti ye olusasula okutasukka bbanga bwebyo biba bikukaatiriza nnyo nti ye bonna omisingamu tujja kuba tukwongeramu akasente bakatana kasente tugenda kwongeramu akasente akatono nti ye because oli ku pressure oyagala naawe sente buli kimu ebeera yes naye waliyo buli obukwakkulizo obw'omunda batera nnyo kola ki kusomera abantu oba banks ezisinga kubanga sikirabanga nako ti banka amateeka agatwala looni gaagano gabeerawo nnyo ebiseera ebisinga mu luzungu ne bagatalambulira mu nnimi ez'enjawulo nti nawe naye mba ngenze ŋŋamba kale yadde bagamba nti nno yafuna looni baŋŋamba naye ebintu saabitegeera. Yes, kakati nti the principle eriwo mu mateeka nti you're bound by whatever you sign. Yes, era sikiwakanya. Okay. What comes after are exceptions to the general rule. Tuli bound n'ekyo kintu kyokoze eki kyosayininze. Kati waba nga teyabitegeera nga walimu obuwayiro bw'ataategeera, what happens as a lawyer oyina sooka kulaba ku agreement eyo eyinaku certificate of translation. Oba wandise ebintu mu luzungu oyina binyonyola omuntu nga waba claiming under illiterate. Tize ndi illiterate bintu sabitegeera bulungi. Tulina kugenda ku agreement. So he can challenge some of the provisions eziri muki. That's why you requested for it. Eziri mu agreement. Okay? So mu kusaba kwaffe twabasabye ne agreement nayo bakole ki bagituwe. Tulabe oba the some breaches eza banka nayo zeyakola ki zeyakola. Lubanga banka waliwo byamenya. That's all together we have to find a solution, a win-win situation to tule. What you sort this is to sit down. But naye we banka we later mo third parties yo ebeera aggressive. Batemanyi relationship yamu. Kino ekyokugamba nti ono tagaba agreement, ono tasomaamu mu agreement. At the time of applying for a loan, bona babeera excited. Ono abeera excited nti ngenda funa akasente, yakoze budget ye. Ono bank, ono custom agent wa bank, funye client, ngenda funa commission, n'okwadinga ku CV yange. I have many clients brought to the bank. So that excitement is always there. Taga kujenyo buli busobola kutiisa tegama ekyokugamba nti you will be liable for this, you'll be liable for this. Those things don't come at that stage. Kuba wakugamba jja kutiisa olemu okutwala loan. Ate nga alina kuwa loan by all intent and purpose. Anyonya client. Anyonya client woli oyagala sente. So combination ya ebyo nosanga nga tokoze eki tonyonyereza. Kituufu. Yes. Counsel, tulina okukkiriza nti Hassan agenda kufuna obwenkanya. Naye kati already kati wali mu system yayingiddeko dda yagenze dda mu red bana system y'abantu. Of course kitambulira ku banks zonna. Yes. Tobanga wa defaultingako, so kino engeri gye kimenyamu okuddamu okufuna loan. Relationship with other banks. Kati kino ekintu kyo ene tukyali ku mulamwa gwa kwenda era kati tuyambirako okusomesa abalala. Kino ekintu kyo kati bano kuba business already yagwa. Najja kwagala okuddamu okusituka. Already tuli mu red, tukyasobola kufuna loan. Bagamba abantu babeere ne financial card.
kati waliwo wasobola okuyambibwako of course nga tasobodde kuddamu kufuna looni mu banka eyo n'agenda mu banka endala of course red flag ejja kubaayo yebe indicatinga kakati oba kibeera tteeka liwakukkiriziganya na banka negamba munnange kyaliwo naye kakati you know some banks may understand pressure, but you know the challenging part of it is that weyaddukira mu media imanya mawulire muzimba ate ne muzimbulula nti purpose ya financial card eyo, that financial card is very important nti eri connected to different banks so obanga defaultinze banks eno, these banks communicate, they fail to pay completely, they use a lot of force to recover their money, you've traded your image badly nti ne bank endala eyinza okukola ki okugaana okutrustinga oba ogenzeyo, but nevertheless banks are after business. Omaze osettlinga bank eno, you can always go and negotiate with another bank and you explain yourself nogamba why kino nekino kikyali kitagenze bulungi. Okay, eno ye program Save a Soul Tassa Omwoyo ngero kyalinange maisha mu Queenmother mami w'abalungi okubanga njikutuusaako ebyo nno munnange kwe kulambulula council waffe owa Kafero and Company Advocates wasobodde okubanga atulambulirira oba osobola okubanga otegera bulungi ki ekigenda mu maaso era kikyosokeddwa okukola singa oba nga weetaaga looni ebinajja byonna olina okubanga obyetegekedde naye osobola kubivuunuka otya ebizibu teri abiyita wenna kugambye bijja byokka tomanyi dinawa ekigenda kubanga kikutuukako kakati munnange ali eyo yenda kubanga mpumulamu katini nnyo ate kumeko ne kanso tuteketeeke engeri tugenda okubanga tufundikira omulabo gwaffe gw'olunaku olwaleero aye tulidda Allah nga asobozesezza Hassan tulabe nti awangudde era ng'omutima gwe guli wamu omukyala n'abaana basigadde nga bali mu ssanyu nga bwe baali. Queenmother, Save a Soul. Nesimye okuba nti okyali ku programu yaffe eno ya Save a Soul Tassa Omwoyo, programu mwowewerera omutima n'ofuna amagezi nga tokakiddwa ate nga toyisiddwa bubi mu ngeri yonna. Nga bwe nkusuubiza nkomawo ne kanso asobole ayongere tutangazaamuko ku mulamwa guno n'abo abantu abalumbirirwa okulaba nti bafuna loans. Temujja kugamba nti yes Save a Soul yajja katugende mu banka tule sente za banka tumale tugende ku Save a Soul bajja bikakanya mukwano sente ya banka yino sigala nga ogisasudde naye nga okwasizza otya era nga nsonga ki eyo esobola okugamba nti omuntu ono mu butuufu asaanye okuyambibwa. Kanso kyobamanya ndi musanyufu naye ni musanyufu kwogera naawe Queenmother mwana w'abalungi mami w'abalungi kanso senga wa Hassan yankubira essimu kukyala yankubira essimu nga nokaaba akaaba ku mutima napa Hassan yankubira essimu ng'omuwulira akaaba ku ssimu yasambwa and the purpose as to why we want those documents is because the transparency in the accumulation of that loan. Kwagala also arguing what did it stake, how much was he supposed to be remitting to the bank, how much was he paying for the entire loan, how much has the bank demanded, and how was it accumulated. So the argument guides us on computing how much is supposed to earn and the penalty which they have put, and we count all together and come to an agreement. Yes. Okay. okulaba atandikirako endagaano gye bakkiriziganyako wakati wa banka ne Hassan wamu ne bank statement ye engeri gye yali etambulamu agamba atereka oba
okkirizibwa okubisaba nga ggwe nnanyini akawunti eyo ekifaanana ku akawunti yo. Pulogulaamu yaffe ya Save a Soul olunaku olwaleero twetambudde naye nga twakasa nti mwami Hassani agenda kubanga afuna obwenkanya agenda kufuna tukyawulira nti kyakkiriziganya nakyo kyalina okusasula kuba looni tajeegaana yadde yakoowola basobola omuyamba kubagamba mu famire mulimu abantu abalina basobola okuba nti bamukaasaganyizaako akaseera kano nange era nga nyongera okusaba omwana ono twali tumukwatiraku era nagakoloni yasooka nti abafamire ennamba emu esooka n'emikwano singa bwokuna obuzibu naddala mu ntuufu kigganye nanyongera okwowola tukateeka okubasanya tulabe nti asobola okuba nga avunike kituufu looni yagala amagoba gayitiridde obungi nago agawakanya naye singa alaba atuuse kuligiryakiriziganyako nabyo naye agenda givunukaato leero nga tumakwatirako tulabe nti avunuka tusikakana wiiki ejja olunaku lwerumu sawa zinzimu tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu nkime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queenmother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.